mba abantu bamuli bamuvuma afana n'enkima bamukubyeko pagalo mu video yaabwe yaba Dormitory Boys wakayimba bwedda nkakuyimbira mu pose bakati awujaja bless no ka awujaja bless no manika bana mwe mwayimbye muri babi wadde Bruno ke mkwano kaye kwaya leader nengamba checho Dormitory tabuse naye bagenzo labanga ko pagalo yasusse nenga video director ani yamuwa sente tabanga yazirya atutte video director ku zino sente anigwe besiga nazo bazi wa Bruno bazi wani ku timu yabwe bonnanga we bali oba bazi wa Sharon bazi wa Sharon gwe bazi wate kubanga yali yako na mgambo manyika nkwe yeche 10 akakadde kano tuliye muchocha meka ne bamukube kokoto ya kopagalo nga balino editing so siba sajjufu omu yetute ku poliisi akoya abantu okumulangira alopye videographer yamukubidde amudize ku sente ate ne editor bonna babatwaliddemu mwakisusiza tosa directing ebintu bya kisiruwe bityo ngambye naye tose mulimu gwa munno gwe balaba namuwagira so katwegamba bamulabisiza ng'enkima si musanyufu n'apanda agambye byaddala banayo fananye nga atakatululu so alopye musango ki gwa kumulabisanga bubi nga ate basasulira video so mu luzungu ne baluyita patya okuba otyo omusajja kopagalo mwagala tukole emizembe by'abantu katulabe mbozi abakulu bano tuyengere mu maaso ne shoulder olwaleero ensi yonna afande ensingo ya bula amato madduga ensi yonna afande mbadde nakava ku nyonyi batandikiddewo okunjereka ku kisaawe entebera namuwe emitwalo 8 ankube makeup yankubako pagalo nfaanana ng'akanyonyi n'obukoowekowe bwonna nze kumuwaabira njagala kumuwaabidde defamation impersonation punishing my image emisango 3 pagalo wena wafaananye bulala ng'akamenke sijja kulinga mfano kubanga omuntu yenna wa sente zange tosobola kunfaananya nga kanyonyi akomyewo sente za ensi yonna afaananye ng'akanyonyi Ujaja bless no man cuss. Ujaja bless no man cuss. Bless with the ghetto youth arise. Ujaja bless no man cuss. Ujaja bless no man cuss. Ujaja bless no man cuss. Bless with the ghetto youth arise. Bali mukukuba video yange ya Ujaja bless mbo nafaananya enkima nafaananye using food nafaananye senga kitone era nva kibuye mba wabidde mbaguddeko omusango impersonation defamation and tarnishing my image oba wabidde musango kubanga nfunye obuzibu defamation kwegezaako omuntu okumuteeka mu kifaananyi kyatakola ki baguyita omanyi mu poliisi manyiyo omusango gumu obtaining money by false pretense okulya sente mu lukujju bali bagukutteko ogwo bakwatira bana ababa ne sente nyingi gutera kuba gwa batikitoka gwa batikitoka aliya sente z'omuntu nga mugambye mukolera challenge n'atagikola gwe gwakwasa chicken Ujaja bless no man cuss. Ujaja bless no man cuss. Ujaja bless no man cuss. Bless the ghetto youth arise. Envumulo z'ekibuga Kampala yadayadayadamwe lwaki bavumyeko Lil Pazo yekka anti gwe bafaananyiza gundi seje bayitambwe kuba omunaku techa era mu bonna ababaddemu byatuuse byatukide ku Lil Pazo kasaba mfaananyiza Stagalo eke music foot oba kali kati akamami ayinayo hit y'oluyimba namukolera ne challenge manzo wedde are you sure I got a man ayino naye waliwo ka training asinga banje abatayaya ayina nnyo oluyimba lwe lwasingeza abalala ayina naku zino yeepikira kakasuku ne ngamba watagwanfidemu go waffe aho ka clip akatambula nga panayinze kasuku bannaye kasuku olabye bizibu kati n'omwana omuntu akwepikira kakati kasuku namulabye kawo nga ayina entalo zaali mutagala kwogera muleke naye nga tukwagala nnyo muganda King Saha is back naye bw'atuuse